Charles Muganzi yadde nga tamenye mannya ategeeza nti abakungu 16 kuno nga kuliko ne baminisita baalya sente eziri mu kakadde ka $, zino nga zibalirwamu obumbu bubiri n'obukadde 600. Okwogera bino, Muganzi asoose kusaba ababaka bafulumye bannamawulire mu lukiiko olutudde olwaleero. There are a number of people probably who know much more than us, whom you may not have some. Would you like to mention them in the For camera? example, I don't know if you have interacted. Can I switch that off? Can that be off record? Sente zino kigambibwa zaaweebwa amakampuni g'Abachina gatayatudde agaali gaagala okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka okugulirira bagagabire kontrakiti. Wabula ye Muganzi yeeganya ababaka bye badde bamuteekako nti yandibanga y'omu ku bakungu ba gavumenti pulezidenti bye yayogerako mu kiwandiiko nti basaba enguzi. But me, I never touched the coin and nobody ever approached me. And perhaps that's why people are always running away around me, going here and there, because I will ask very hard questions. Muganzi awakanyiza pulezidenti bye yayogera mu kwemulugunya kwe yakola mu kiwandiiko nti waliwo ebiwandiiko ebyabbibwa mu ofiisi ye ne biweebwa kampuni gye baali baagala eweebwe kontrakiti. So these concepts have been there. So when you say the concept was stolen, I did not take it seriously because these concepts have been there. I didn't see what was really a very big innovation that was stolen. Ono era ategeeza nti bangi baali balinze baminisita abapya mu minisitule eno okubakozesa ensobi era kye baatuukiriza. These forces know. When you have just been sworn in as a minister, people are pulling you there, saying here, this is harmless, saying here, saying here, saying here. You find you have messed up. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'entambula Stephen Chebroti yasoose mu kakiiko kano enkya ya leero naye n'abaako by'annyonnyola. As to whether somebody received a bribe and used my office to sign an MOU, I cannot be able to tell that. So that means you could provide evidence to that effect that somebody received a bribe and used my office to sign an MOU. What I already know is that the system was interested in the red line. As to whether I received a bribe, I have never received even a single cent in my life. Jingo Francis, NTV, Akawungezi.